Kwombuuzangako ndi ye Rubongoya ewambuuzaako wano Rubongoya yajja ate Katana bajja bati twabalabira wali ng'agamba ninayo akagurupu bakayita paati leko kabaddeeyo nga kakolera eyo kumbe bali ku missoni zaabwe ziri eziva eri kuba wikanikiru kyabajjukira the state has the right to kill eri tumwine nayo kebere tapes za 2:8 2:10 ye yali yabeera nabo naye yatulimba ndi yabasisinkana ku Cavendish ekitali kituufu kakati anoonya bwaleeta ka gurupu ako kali nga alina kusoboka kujjawo nnume mukaaku naamuyitawa okuteekawo bano obulidde tewaayita na myezi 7 ng'ekiso kyakkiridde edda mukaaku paka ku mutima ne ku mawuggwe olwo balubongoya tewaayita na myezi 7 Sulaiman Kidala ng'ekiso kimukkirya paka ku mutima olwo balubongoya bayingidde tebanayingira olwo awo wayingiriza Rubongoya ne Katana baavaawa. Ekibuuzo kiri kimu, gwe wabuuza wavaawa era ng'ani eyakuwa amaanyi agasunsula abayingira. People power kakuŋŋunta ki ke yakozesanga okusunsula abalina okuyingira n'okumanya nti bagwanidde okuyingira. Era people power kye ki? People power gaali maanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu galina kuyingiza bantu so si bisodde. Era gwabuuza omuntu gye yava okujja okwegattako ng'ate omubala gwa kuyingiza bantu. Then gwe neebuuza, wali muntu oba wali kisodde? Bw'ombuuza Rubongoya ne Katana gye baava, nkuddamu kimu nti baava mu mbuto z'abannyaabwe. Kubanga mu people power twayingizangamu ebisolo bye bayita abantu. Ebisolo bye bayita abantu ebikooyedde yonna gye bikooyedde. Regardless kabira, regardless eddiini, regardless ebibiina. Gano gaali maanyi g'abantu. Yali collection of abantu abakooyedde gye bakooyedde. Bonna bajje batwegatteko twekwate wamu nga balaafu oba akaganda tukole ekintu kye bayita amaanyi g'abantu. Kati kyannaku nnyo omuntu okuba ng'otambuza amagulu 2 n'obuuza munno bwe mutambuza amagulu 2 ng'ekisinde kyammwe kyabatambuza magulu 2 nti owange gwe wavaawa? Yava mu lubuto lwa nnyina. Era gwe amubuuza gye yava twebuuza, wazaalibwa ndogoyi oba ngamiya? Kubanga eno people power kisinde ky'abantu ewatali limitation. Wavaawa? Wazaalibwani? Osoma ddiini ki? Obadde mu kibiina ki? Kubanga ekigambo kyali open ti people power. Tekwaliko stroke Baganda, Bakatoliki, aba opposition. Kubanga ne NRM gye tuli mu kulwanyisa olunaku olwaleero yagatta maanyi g'abantu okuva mu bibiina eby'enjawulo okufuna obuyinza bwayo. Omwali aba UPC, abavubuka naddala aba UC, nga neeyali omumuli ndowooza yali wa DP, babbye obululu bwa DP simwogerere. Gattako Bayowashi Mayanja Nkanji aba Conservative Party. Teyabuuzaako nti mwavaawa, kubanga obuyinza it is collection of powers. Naddala okuva mu bubinja bw'abantu obukooye. Naye nga tobuuzizza wa gye bukooyedde, kubanga okukoowa kolinganga kwaka kwa njuba. Ekusanga w'oba oli so si ggwe agisanga. Gy'obeera oyagala ogikole ki? Ogisange. Ekuwa ekitangaala ng'ekusanze w'obeera oli so si ggwe okugisanga gy'obeera oyagalidde. People power tekyali kika.
omukulu w'ekika okwalula omwana asooka kukonfaminga oba wa mutabani we. Senga people power kyali kika, then twalibuuzizza bano, gwe oli mwana waani? Gwe ani akuzaala? Gwe wavaawa? Gwe wajja otya? Era people power tekaali kakundi oba ekisinde ekigenda okulonda Katikkiro wa Buganda. Senga kyali kisinde ekigenda okulonda Katikkiro wa Buganda, then mwali baddemu gwe wavaawa? Gwe oli waawa? Omunyolo toyinza kubeera Katikkiro, Omunyankole toyinza kubeera Katikkiro, oba gwe booti toyinza kubeera Katikkiro. Kyokka ng'ate era n'Obwakatikkiro bwa Buganda ku mulembe guno okyayinza okusangamu ensowole ezitali za Buganda. So tetuyinza kukonsidalinga ggwanga lyo, buvo bwo na buzaale bwo na kibiina kyo nga tusunsula abanayingira National Unity Platform. Era ekimu ku byagootaanya enteekateeka zammwe kaweefube ono gwe mubadde mulowooza nti mu kaseera kano agenda kuba awedde, ffe ng'Abaganda. Obwanga bwammwe mwaboolekeza mu Central, amulowooza nti ebizibu by'eggwanga bitudde mu Central. Kyokka ate abantu b'omu Central mukaabya kajanja, kubanga muliraanye Lufula, mutera n'okufuna ku kaabuuyi ow'obwereere. Naye bw'otandulula ku bigere, abantu b'e Karamojja ne bawulira owa Central ng'akaayana, baseka ne bagwa n'eri ne bati bwe bati. Oba si ekyo bayinza okuluma nti wulira nno bano abatuvuma amagufa, kubanga ate bo bali wala ne Lufula n'ebigumba obugumba okubasammukira nga batema. Babifumbe waakiri bawuute essupu bakendeeze kawoowo, omanyi oba bakendeeze ku appetite, omanyi nabagamba. Ate alina amuzirya nnyama, lya ebyendo osobole okukakkanya ku appetite. Mu abantu b'omu Central abajja n'eyo eŋŋombo yammwe yaffe ng'Abagundi, mukaabya kajjanja, at least mulya ku byenda. Era bwe mwagezaako okutandulula ku bigere, mugivuge mugendeko ewala mu regions endala. Kyofola mwazinirangayo Kisolo tondya ne gwe muyita liida wammwe, ne bamwambaza eddiba ly'essalambwa, kyali kivumo. N'azina amazina ne yeekunkumula, nadda e Buganda ne yeematiza nti kiggwa, n'ateekateeka ne mukazi we gwe yali yatukwekedda. First lady wammwe wuuno, bannange bwaboolooli. So mu mbeera ng'eyo, senga mwali mwakimanyaako nti ebizibu tebituddeawo wokka bwe musinziira, ebizibu biri buli wamu, ate mmwe abaawo mukaabya kajanja, oba osanga mwali baddeko ne we mutuuse, naye kyannaku mwaleeta amasowaani okulya gye mutaasiga era gye mutaafumbye era gye mutaaseesezzaamu. Kambabuulire, people power yali collection y'abakooye, regardless wa gye bakooyedde. Era toyinza kugamba nti mwalimu abaayo, kubanga senga mwali baddemu abaayo, naawe tewaali badde waayo, naawe olina gye wava. Ate senga gye wava waali walungi nnyo, twali egasseeyo, tetwali egasse wano wamu kukola kipya. Gwe ki ekitutwala okukola ennimiro endala ng'ate already tuyina ennimiro? Kitegeeza ennimiro gye tuteegasseeko mwalimu emirerembe. Emirerembe egyo twagimanyaako abaagireetayo. Watya ng'oli omu ku baaleeta emirerembe mu nnimiro eyo, gwe bwe wajja otwegatteko nga tetwakubuuza gy'ovudde, twatunuulira kimu ogambye ndi mukoowu. Twafokasinga ku kimu nti ogambye ndi mukoowu, ate ng'oli munnayuganda, so nga ate n'ataali munnayuganda nga mukoowu naye ng'asobola okutuwa ku buyambi,
twali tusobola okumwaniriza gwe ate Dokita Niko twali mwaniriza Omunezalandi atali Munnayuganda okujja okutwegattako. Bw'aba Dokita Niko twamwaniriza, mpa ensonga lwaki Rubongoya talina kwanirizibwa olw'okuba tazaalibwa wammwe e Buganda. Mpa ensonga lwaki Katana yali talina kwanirizibwa olw'okuba tazaalibwa wammwe e Buganda. Nga naawe twakwaniriza n'omutwe gwo nojja ne weegattako, kubanga singa twalina kubeera n'abaffe twali bazadde ddi, baali kuze ddi okuweza emyaka 18 egyesalirawo ku kibiina ky'ebyobufuzi ky'olina okuwagira, oba okukka akabookisi osuule akakongeko. People Power yali ddiini, kize nkinnyonnyola naddala kaŋŋambe ey'obulokole. Eddiini ey'obulokole eyita abakooye. Regardless mu ddiini ki, siwaliiwo. Pasita yali agambye nti abasiraamu n'abalokole twewalana nnyo. Sigalayo eyo mu busiraamu bwo, ne waffe mu bulokole tojja, twewalana nnyo. Samwana atto ate liba na ssanyu lingi omulokole okuvuba okuva mu busiraamu. Era abalokole boolaba baweza emyaka 3 mu jjiijo, bonna tebaabazaalira mu bulokole, balina amadiini mwe baava, kati ate be bazaalidde obulokole. Kitegeeza nti People Power ng'ekisinde ekyali ekito kyalina okusaka mu bibiina eby'enjawulo regardless nga NRM bwe yasaka okuva mu bibiina eby'enjawulo paka lwe yakola ekibiina ekyayo oba lwe yafuna bammemba baayo. Kati ne Nuupu bammemba baayo abazaaliranwa be bana baana baffe betuzadde. Wabula we yajjira ekigendero bwe kiba nga kyali kyakufuna buyinza, ng'ate mugoba abantu abamu okusinziira ku kabbira zaabwe n'ebibiina mwe bavudde, then mwe People Power mwalina bye mwagala ogikoleramu ebisukka okununula ensi democratically. Kigambo kibadde kinnemye naawe butasoma buluma bukulu. Democratically. Wabula gwe bw'oba walina ky'oyagala okukolera mu People Power ekisukka okukyusa ensi democratically, then walina okubaako b'oteeguya era walina okubeerako b'oteetaaga. Ogambye mwe bamukaaku ennume ne babagoba bwe baaleeta ba Rubongoya ne Bakatana. Mukaaku ayinza okuba ennume naye endaawo yawakisa ki? Ennume ekigifuula ennume si bode. Ennume ekigifuula ey'olulyo kwe kukoppesaamu. Nti eno ennume yawakisizza enkazi ya wali ne yavudde ekyana ekirungi ekigimu. Kakati gwe ayina ente eyo ennyana etuuse okuwakisibwa, gwalagirira munno nti nze luno olulyo nalujja wa jjajja maayi era twayinanga n'enjogera kagabenga malagala ga lumonde. Oli yaleetanga amalagala ku kyalo nga kavaamu lumonde akuumuka oba awooma ne tugatuuma erinnya nti gano bagayita jjajja maayi. Twalinanga ennume ku kyalo nga bw'ogamba nti eno ennume ya lulyo ne tugituuma Musuulira kubanga yavanga wa Musuulira. Ennume ya lulyo ne tugituuma ni Musuulira. The question is, wawakisa eriwa? Tulage ku biyana ebivudde mu nnume gye bayita mukaaku. Ennume gye bayita mukaaku evuddemu biyana ki? Ebyo tuyinza okusinziirako tumuyite ennume. Waliwo enjawulo wakati w'ennume n'endaawo. Kyova olaba twaziwa amannya ga njawulo. Endaawo egejja, endaawo enyirira,
naye ate omugaso gwayo kugirya nnyama. Kale ate ffe abatali basezimuka kutunaakulya nnyama. Twali tukulunda nga tulunda ya nnyama, nga tulunda yaki. Ne bagoba bamukaako ennume. Tabeerangako yadde owaalasi, tawangulangako yadde obwemupi. Buli waabeera abeera kisembo. Ennume nno baagiwasa nfumbo. Baagiwasa ye Namasuba, waliwo omukazi eyagiwasa ennume. Ennume si ya mu bigambo, ennume si ya mu mubiri, ennume ebeera ya mu bikolwa nga tusinziira ku ndyo zaayo, so si nga tusinziira ku ndabika yaayo. Amukaakwe ennume nsese nanengwa n'eribwe nti ambwende mwana mukaako wayira abanaku n'okweswita mukaako ennume baagiwasa nfumbo. Nfumbo emanyi okwoza obupale bw'omukyala butaagiri. Mami leero tunaalya ki? Anyway, ennume tulinde Easter etuuse tugisale tugirye ennyama kuba ekyo kyokka kyesobola okutuwa. Naye mu byamagezi oba mu byendyo si nnume, kubanga terinaayo lulyo lwaloka. Ogambye Kyagulanyi yabanjulira abantu nga ababadde bamusomesa ku yunivasite, kyokka nga ate baali bamanyagana dda. Kyokka ate mwatugamba amakya mu byobufuzi. Ate bano bwe mutugamba be yali yamanyi dda baali bannabyabufuzi nga bwe mutugamba era. Which is which? Kati nze musajja wattu ntwale kindeke ki? Kati nze nkole ki? Ntwale kindeke ki? Omanyi bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Ono mwatugamba yali mu bidongo nga abongana bakamiliyoni. Kale ate essaawa eno mutulaga nti baali baasisinkana dda, wadde mmwe yamubanjulira nga abaali baakasisinkana. Ekituufu kye ki? Wajja mu byobufuzi oba yali yeeteekerateekera dda olugendo lwe mu byobufuzi? Sulaiman Kidandala bano olwajja ne bakuba kyekyabassa Sseggirinya. Kubanga Sseggirinya yeetwala kaadi ya Kidandala, ekitwala Kidandala kugabira Sseggirinya kaadi ye kyekyassa Sseggirinya. Yayingirira ebibalo byammwe, kyekyassa Sseggirinya. Owaaye mukulu, eyo ensonga lwaki Sseggirinya yattibwa n'atuuka okuleetebwa wano ajjanjabibwe. Mulaba atereddemu luuswa n'omuwala omu kati ali mu kkomera ne bamubba wano. Watali yadde otutegeezaako ffe ababadde bannannyini. It's like Obama okuyita Uganda oba Trump okuyita Uganda nga tategeezezzaako ba Museveni n'ayolesa amaanyi. Kuba kujooga na kuyisaamu maaso. Era ekigendererwa kye kiba ki bwe watabaawo bigendererwa bibi? Ekibabbisa Sseggirinya wano mmwe kyali ki nga mukwatagana n'ako kaluuso? Era akanda ako nze ntera n'enkalaba ku pulogulaamu ensi eno. Nakalaba ku malaalo ga Sseggirinya n'otunuulira bambi oluusi mukadde maama wa Sseggirinya olina by'otamanyi, nsaba Mukama akubikkulire. Nadde nsaba kaadi mugimpeere luuswa. Twali naawe mu ddwaliro, akafubo kaffe kaali kabasatu, omugenzi yaggamba ki ku bantu abo? Era gwe weebuuze lwaki yalinda luusu aveeyo abeeko by'atunnyonnyola abyatugamba. Yali ayagala kutegeeza ggwe atabimanyi. Era nakulaba maama
okutta akazindalo mu kuziika neebaza mukulu mpuuga eyaabwe mutabani we yali ateredde kabisa ne bamujja waatererera bamutwale we bamuyinako control kubanga wano ne security eyange yaliwo gy'otaalabanga ne bamugjawo ne bamutwala bo gye balina amaanyi agasobola omutta kyova olaba omu yajja nga n'ekibuuzo kye bamubuuzizza kukufa just kikanga bwa kigudde omwagala w'abangi afudde yaddamu omumanyi ggwe musome nnyo ebitawandiikiddwa era muwulirizenga nnyo ebitayogeddwa okuddayo ku mulamwa kugoba kidandala kwe kutta Sseggirinya yatta ebibalo byammwe Sseggirinya kyekisanyisaawo Sseggirinya kyekiteekesa ebijambiya e Masaka era obatunuulira bambi abantu ba Buganda mmwe mwabafuula ekyokuzannyirako ffe ng'Abaganda naye nga muli ku musaayi gwabwe kwe murayidingiranga kwe muvugira ebyammwe eby'obufuzi by'ekijjegga ebyo mbuusabuusa oba muli Baganda omanyi kizibu nnyo taata okweyita taata awaka zenga taata wammwe zenga taata oyo alina okukujjukiza nti Muganda noonya obuzaalo bwe n'abamu ababyogera onoonya ebijja by'abajjajja b'abajjajja baabwe ne bikubula ow'amaanyi ennyo Buganda alinayo kijja kya jjajjaawe azaala kitaawe kwasinziira nno n'atokinaggukirako ffe ng'Abaganda batuzaala Masaka Omuganda omutuufu tabaako we bamuzaala wonna baba bamuzaalawo kubanga ekika kye kiba kyasaasaanira Uganda yonna kyova olaba Your Excellency buli wagenda alinawo oluganda lwe olyo kyegendereza ffe Abaganda b'e Masaka ffe Abaganda ab'e Masaka mwe mwakomaawo temwayandaalako nkugenda e Masaka mwavaawa tewali jjajjaawe yali acyankalanyeko ne mulala nange ngenze kukola wange bwe ekijja kyabwe kyo kitandikira Buddu waliwo kya jjajjaawe yekka azaala kitaawe okwo kwasinziira n'atujoonyesa n'akola ebyobufuzi eby'okuyiwa omusaayi ffe ng'Abaganda bijambiya ne bifuuka ebijambiya ffe ng'Abaganda ffe abaana ba Buganda abaana ba Buganda ne gye bankomezza abeeyita tekwaliko wakabira ndala kuba kwaliko wakabira ndala yavanga eyo ngulu omu yekka w'ensuusuuba naye abasigadde baana ba Buganda enjawulo eriwo nze najja mmanyi kye nnoonya era najja mmanyi ekyokukola era najja nywedde ambeetegekedde kye neewuunyaamu kyabanga kimu naawe nyi tewali kinkoleddwako kye nali sisuubira nti kisobola okukola ki okunkolebwako kakati oli bw'ajja n'ayinikiza abaana ba Buganda oli omulala najja ffe abavandimwe ne muzannya ebyobufuzi by'okuyiwa omusaayi bemutta baana ba Buganda kati simanyi oba mmwe ababatta muli baana ba Buganda kuba mutulaga omwoyo gwa Buganda ogutafa omwoyo gwa Buganda yenze yeggwe y'oli ate ono eyali badde omwoyo gwa Buganda omumizizza omuso omuse abaana ba Buganda mubamalidde mu makomera bala mubatemudde mutambuza enjiri yammwe omwoyo gwa Buganda mulala n'omulaba mbwe enkuba tekulemesanga okugenda okukola bweba etonnye sigala ng'ogenda okola tekulemesanga ng'olina emmotoka emalayo yakulemesezza dda ng'ozannya n'enkuba nga teriimu kibuyaga waliwo olwetonnya nga ya kibuyaga katojja gikoleramu mawano gaago gende ng'otambula ejja kutsuula mataba gajja kutwala osaaga abaana ba Buganda kyakujjukiza nti ndi mwana wa Nakirijja nze kyakujjukiza nti nze kikomeko
Kweleeta buleesi linnya lyo nti Gwani nze Ssegoda, of course oba mwana wa Buganda. Gwani nze Mpuuga, of course obeera mwana wa Buganda. Nti Gwani nze Kibaluma, of course obeera mwana wa Buganda. Kuba okongojja amannya agava i Buganda. Ne bw'oba weetaagisa okutujjukiza kitegeeza n'amannya go tegakkaatiriza. Kyova olaba n'ebikolwa byammwe obuusi tebitwewuunyisa nnyo. Ate mwana wa Buganda waawo y'avuma Kabaka buli lunaku. Mwana wa Buganda waawo y'ayambula maama Nnaabagereka. Mwana wa Buganda waawo oyo akola sisitimu nga y'okutwala obuyinza ayina kugiyisa mu kuvuma Kabaka. Nga ne bwokeera ku makya nga gwoyogera Katikkiro n'oteekako ow'ekitiibwa ng'oli wa Nuupu, bafuba bakkube kubanga ekyo si kye baagala mu Nuupu. Bo baazimba sisitimu nga Nuupu erina okufaanana evuma Obwakabaka. Omulala ne yeewera n'okutta omwana we Namumusuuza. Yeri nnaagenda muttamu abantu abamu mulina n'okunsanga ne mu neebaza ne mumpa ne ku kitiibwa. Oli yali agenda kutta omwana we Olukwenna Lugwambugwe ng'agenda mutta akkaatirize butya Kyagulanyi bwali omubi ye okusobola okufuna ky'ayagala, kyokka ng'ate alayidingira mu maanyi ga Kyagulanyi. Ng'agenda kutta omwana we Namumusuuza. Ne ndyoka nno ngulabira ebizibu, bw'oba onsuuzizza omwana wange kanzitemu ggwe. Najja nnywedde. Teri anninako bwannannyini okuggyako eyantonda. Bw'oba onsuuzizza omwana wange kanzitemu ggwe mu kifo ky'okunneebaza yali ampadde entaana. Omusiru. Nkulayirira gwe n'ettaka e Buganda liri kuwandula era nkikuddiramu. Ebikolobero okoze bingi nnyo. Damages mukoze mungi ku Bwakabaka bwa Buganda. Akabinja kammwako n'ettaka mu Buganda liri bawandula. Kyokka ate nga bwe nabaga weewala nnyo Mukama okuba omujulizi mu nsonga zo. Mubadde nga mukola ebintu byanga mulowooza muli simaati. Ffe twagamba obudde tubuwe omukisa buzannye paati yaabwo era tuwa nnyo obudde ekitiibwa era tetwateeteganya budde anteekateeka zaabwo. Wamma nze yeekolera Itongwa musiibe bulungi mundabire endaawo etavangamu lulyo eyeeyita ennume.